Tumwebaze Godfrey ne Flavia Ganate mwebale nnyo n'emboozi eyo nateera nga tukyali ku nteekateeka okulaba nga Vision Night etambula bulungi ngenda kusomesa asatu mu lumu omusumba Lucius Bojingo wa House of Prime Ministers International yanjudde enteekateeka bwe ate zigenda okutambula atakomyawo asabye abakkiriza naddala okuba n'emirimu egy'enjawulo okubeera abayeeya okusobola okulaba nate nga beeyongera ku nsimbi n'okuva mu nawokerawo bwavu. Omusumba wa House of Prime Ministers International Lucius Bojingo akubiriza abakkiriza okuwandiika okwolesebwa kwabwe nga tusiibula omwaka omukadde 2021 nga tuyingira omwaka omujja 2022 era nga wayogeredde bino nga yongera okutangaaza ku nteekateeka eza Vision Night ey'omwaka guno. Njagala kwongerezaako okubateekateeka okukola Vision Book. Tugenda kuba ne Vision Night ngeri mu two segments. Segment esooka eri physical. Ogenda kuva yonna gy'oli ojje ku ttaka etukuvu erya Kanani. Tweteeseteese dda. Omusumba Bojingo ategeezezza nti stage gagadde yamaze dda okuzimbibwa kakati tubalayo ssaawa era nga bwe lunatuukira olunaku olw'enkya buli kimu kijja kuba kiwedde. Nga 3 mu Desemba byonna nga bwe bigenda okubeera ku Kanani bigenda kubeera live ku mpewo za Salt zonna. Compound za Salt twamaze dda okuyimirizaawo byonna ebikola. Yes, ekituuti kizimbiddwa mu ngeri ey'omulembe buli kimu sound and everything. We have secured the permission from security. Security weeri ate bamalayika ba Mukama we bali. Abadde ayogerera ku ttaka ettukuvu erya Kanani Land era ng'omusumba Bojingo agamba nti abaweereza bonna bamaze dda okwetegeka n'akubiriza abakkiriza okugondera abakwasisa amateeka. So Kanani ku Lwokuna agenda kusula nga ategekeddwa obutebe nga buli mu social distances bulungi ffe nga tulinze ku makya abava okumpi n'ewala. Emiryango gya kugulawo ssaawa 12 security ejja kuba yatandise dda ogwayo. Kolagana ne security emirembe gibeerewo. Omusumba ategeezezza abakkiriza nti bamaze dda okufuna olukusa okuva eri ab'ebyokwerinda nga n'empeereza za social media zonna za kuyimirizibwa ku lunaku olwokutaano baweereza abakkiriza okusaba kwa Vision Night. N'olwekyo tukwegayiridde tuninga Salt FM nga 3 mu lumu okuva ku makya okuzibya obudde okeesa obudde. Programs endala zonna twazitadde ku bbali. Programu gye tuliko yakulaba ng'osomoka bulungi omwaka ng'oyingira bulungi omwaka Katonda ng'ali wamu n'obulamu bwo mu linnya lya Yesu. Abayimbi bammwe aba gospel abalungi ddala bagenda kubanga baweereza gye muli nga muli mayumba gammwe namwe mutemereyo dance. Bwe tugenda okusooka abavubuka tubawe chance bakole baweereze Katonda. They sing the gospel, we preach the gospel. Abakubiriza okwekuuma yonna gye banaasinziira kubanga obulwadde bukyaliwo. Kye mbakubiriza kwe kwongera okubeera nga mwekuuma. Ssenyiga omukambwe akyaliwo. Yambala masiki yo. Tomangamanga todda mu bantu b'otategeera. Kuuma obulamu bwo. Ofuluma omwaka nga tolina COVID. Ate nga tolina birwadde birala. Mubaka bwe akubiriza abakkiriza okukozesa ekiseera kino okuyiiya n'okutunuulira bye basobola okwongera ku mirimu gyabwe gye babadde bakola omwaka guno. Effumbiro bano abayimbi abakuba ennyimba ezireeta hiiti bamanyi babuuza nga twolabika oli ku ki n'agamba ndi mu ffumbiro. Nkwegayiridde nnyo weeteekeko mu ffumbiro ne bwe zinaaba essaawa 6 zokka nga tonawandiika Vision Book yo nga tetunnaba kuwaayo bitabo byakolesebwa eri Mukama. Katonda ayagala obeereko mu ffumbiro. How are you going to spice your life come 2022? How are you going to spice your work come 2022? Kiki ekipya ky'ogenda okujja nakyo? Ekipya ky'ogenda okujja nakyo ekyo kye bafumba. Agambye nti abantu bangi bamala emyaka nga bakola emirimu egitatambula mu kifo ky'okuzuula ekituufu ekyokukola. Abavubuka abakubiriza okubeera abayeeya n'okuteeka bye bakola ku seetasi zaabwe ez'amasimu okusinga okuteekako ebitagasa. Abavubuka mbegayiridde essimu zammwe zibeereko bye mutunda. Nyina omwana wadde akuba ennanga
yasoma tuli naye mu house of prayer na graduating nga tuli naye bamuyita Nangoli. Sirabangako status ye ngeriko mukazi we, ngeriko omwana, ngeriko ekibiina ky'ebyobufuzi oba ekintu ekirala kyonna. Bwe yafuna omulimu gwa sales person mu kampuni ya Apple, abeera ataddeko byatunda byokka. Wenjogerero olwaleero afuuse popular nti baminisita, ababaka ba palamenti, Nangoli ono Robert Nangoli abaguza Apple items ku status y'okubeerako biki. Bibadde ku ttaka ettukuvu e Canaanland mu kusaba okw'amalya g'ebyemisana okwetegekera Vision Night. Tumwebaze Godfrey ne Bwire Moses, Salty TV, Omunnyo.